Ebyakubanja Ssaabasajja Kabaka ate bigenze maaso n'okutabukanga ne bino n'olunaku olwaleero Ssaabasumba w'e Kampala ayingidde mu nsonga eno ng'abuuza Katikkiro Charles Peter Mayiga wagyeteeka Ssaabasajja Kabaka. Twongera okumusaba n'okubajjukiza nti ensonga eno ebaddewo akabanga akawera, ensonga eno ebaddewo ebbanga erigenda mu maaso, era twongera okujjukiza bannayuganda mwenna nti ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka tugitwale ng'ey'amaanyi. Bannaddiini batandise nabo giyingiramu, baganda baffe abali mu sectors ez'enjawulo bonna bagiyingiddemu. Saba lwaki omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga akyagenda mu maaso n'okwebalama ensonga y'okubanja Ssaabasajja Kabaka ffe weetuli, era nga twongera okujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti abeere mwerufu nga bw'atukubiriza okubeera abeerufu, akola ekituufu ky'alina okukola. Bw'abanga nsonga ya Ssaabasajja Kabaka kubanga Mayiga kati this time we don't have kye balinze kulaba Ssaabasajja Kabaka, balinze kumulaba nga akomyewo, balinze kumulaba nga mulamu, balinze kulaba nga ekitiibwa ky'abantu kiweebwa ekitiibwa. Singa ab'ebitiibwa baba bavuddeyo ne basaba nti twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka ate n'obusobozi babulina, tetulaba lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga yakifuula kirala, munnange n'agugubira ddala n'agaanira ddala abantu okulaba Ssaabasajja Kabaka. Tetumanyi, twebuuza oluusi ebibuuzo bingi naye nga answers ntono. Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe alina otulambululira ansa n'otulaga ekituufu ku nsonga zino, kubanga kyobulabe eno mu kikatuliki tetukomola. Abantu bangi bazingiddemu, abantu bangi bakoze buli kimu ekisoboka, naye muganda wange Katikkiro Charles Peter Mayiga akyagugubidde ddala mu kubanja Ssaabasajja Kabaka n'okutuwa Ssaabasajja Kabaka. Ffe tuli weetuli, era tujja kgenda mu maaso n'okwongera okujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga nti bannayuganda bali ready nnyo okukola buli kimu ekisoboka ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Era twongera okujjukiza mu kaseera nga byonna obikoze nga tokyalina kiddako, nga tokyalina kizzaako, Ssaabasajja Kabaka kakati bannayuganda gwe batunuulidde, era tukusaba ne tukujjukiza gwe TV bwe bagamba nti Ssaabasajja mulwadde okuggyawo byonna ebibaddewo. Ebyogerwa byo bibadde bingi n'ebikolebwa bibadde bingi, naye ku lwa Ssaabasajja Kabaka bannayuganda bwe banaayimuka tetumanyi ky'ono abagamba. Olaba ne Archbishop naye ayingidde mu nsonga zino, manya ensonga egendedde ddala ku nkandago, era ensonga erabika nga efuuse ensonga. Ffe weetuli ku lwa Ssaabasajja Kabaka, gwe TV bwe bagamba nti Ssaabasajja mulwadde, tuli okujjukiza nti abantu abalina obusobozi bakusaba oweeyo kabaka waabwe, munnaye walemera ddala katutandike bwe tuti ekiwulira kwata papa n'ekkalamu mala okusomesa abantu abatamanyi byakola. Nedooza kansooke ngamba omukulu ono ye kamuzannyemu mutegeeze. Bamuyita yeeyita pastor naye ng'ate naye mufere ate embega abegera Museveni. Yayogedde ka video kano gye yabadde mmanyi naye tayitibwako, manyi yalowooza buli kimu alina okyogerako. Mukulu ono yayogedde bw'ati. Walaba jja babanja kabaka nga babuuza nti ali luddawa, ne beerabira nti abatta Muteesa bamanya waali. Kakati for security reason tebajja kuwulira kabaka gyali ebimukwatako. Naye Ssaabasajja alina family WhatsApp group, n'abalangira balina WhatsApp group abali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka, bali briefed daily ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bwa Buganda. Ronald Muwenda Mutebi okubiri, ekyo kinjagala musooke mutegeere. Ekyokubiri, alright, mukulu Pastor Mondo azini Mondo nsi yaleeta nsanga bisibe owakabano, mukozi wa ISO era omu ku bali mu kabinja ka Tusi Dynasty. Gye baliko mukulu ebbanga lyenkulabidde ng'oli mu busumbo bw'ekifere n'ebikolobero by'okoze twali twakwesonyiwa,
ngenda kusaba ng'engalo bwe yeesamba nasu ensonga za Buganda ozeesonyiwe ne za Kabaka kubanga n'omugabe gw'ogamba Wankole gweweesibako nti oli Munyankole naye tomanyi gy'ali n'ebyamutuukako tobimanyi kati nsaba ozeesonyiwe kuba tozimanyi olw'okuba nti mmwe muliwo buli ekigwa ku agenti wa NRM mwanguwa nnyo okukola kye tuyita cover up olw'okuba wa ssente ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti ensonga z'otamanyiiko zirekera abazimanyiiko abaganda baba banja Ssaabasajja Kabaka si lwe lusoose njala kukubuulira nga Mayiga tannafuuka Katikkiro abaganda baba banjanga Ssaabasajja Kabaka tebamubanjangako olw'okuba twategeera ebigendo bya Tusi Dynasty n'ebigendo byammwe y'ensonga lwaki tuvuddeyo okwogera ensonga zino kati mukulu Pastor Mondo Mugisha gy'oli yonna ngenda kugamba deserving a right to zip up Pastor Mondo, you deserve a right to zip up on issues concerning Buganda matters because you know nothing. Even you fail to address the issues of the kingdom of Ankore, where you say that you belong to Banyankore or Omugabe. So please zip up on the issues of Baganda and Kabaka because you are less concerned. You understand? Chenjaga dokoga. Bakati njala asuke nkusomese n'abala bonna bemusindika mbategeeza kino wamma. Kansule tuwasanya Karo Charles Peter Mayiga atuuse then tusimbule video. Ono njala kuyita wisi. Abantu bangi bazze ku social media Mayiga basasudde bannamawulire bakakazanyiikirizi bannabyabufuzi n'abalaba n'abazize boogera ebigere bitakwatagana njala sooka bategeeza Baganda. Ebibuuzo bibadde bingi naye ng'ebiddiwa mbitono ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nze nabagamba baamuwamba ne mbagamba baamuwamba. Mbadde nina kye tuyita enkwasaganya n'abantu mu mawanga aga Bulaaya nga muntu alina eggwanga lya Bugirimaani ono gy'agamba nti Ssaabasajja Kabaka gye yatwalibwa. Naye abalangira n'abambejja basaava ne bannaava n'abazaana ba Kabaka bawandiikidde buli ddwaliro buli kitebe kya poliisi kyonna nga Lwaya bateriiyo era ensonga zonna nga bwe ziraga nti Ssaabasajja Kabaka eggwanga lya Bugirimaani yalifuluma. Kati bakulu mumuzeeko ku ngalabi zammwe muterere bulungi nnyo mu abawooza mbu byetogera tubimanyi bulungi nnyo. Kati abantu bangi babadde n'ebibuuzo naye nga ansa ntono kati kansoke mbaddire mu lwali nga ne Wasanja kennyini njagala mumusomesa afutubadde ku Buganda awulire bulungi nnyo ekisookera ddala. Mu Buganda obwaffe buno obweyagalirwa buli muntu yenna gy'avudde kubanga bo Obuganda bukyaza buli muntu yenna. Charles Peter Mayiga yasindise ba mafia bangi ku social media abazze nga boogera ebigambo bitakwatagana ng'empale za Mukama Museveni naye omukulu ono yagambye statement gye yagwe mwategedde kansoke njibanyule mudde yagambye nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma okugenda okulaba abasawo be era abasawo namugamba bakyamwekebejja era obudde buna butuuse ng'akomyewo nga obudde buba butuuse nga abasawo mugenda nti kati ateredde ajja kudda. Ekyo kye bayita emboozi enteeketeeke nga bakuteekateeka singa nkiddamu kubanga teri Munnayuganda teri Muganda yenna ayagala kulaba nga ekiro ekiddugavu kikwata mu Buganda. Kati bwakugamba emboozi eyo oyo ebigambo ebyo aba akuteereddewo ekifaananyi nti kyonna ekigenda okujja oba ekinaabaawo yaaba yejjeemu yabagamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kukyala wa Kasujja. So yonna ebiddirira ekyo tuyita premeditated statement yabateekateeka naye nga mmaze mussa ku nninga mu kusooka omutaka Ssaabasajja Kabaka ng'afuluma taake yagambako Mayiga nti afuluma wabula emisinde gy'amala mutuulira n'alyoka ajja naye ng'ateeze nali nabagamba nti agenze mwenna mwaliko kuno bulungi nnyo. Kati ono bw'ajja ng'ebule essaawa ambala emisinde n'alyoka abategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kulaba ani yagenda mu ddwaliro kulaba abasawo mukijjukira bulungi nnyo. Kati bw'ajja n'akola statement nga bwe yagikoze kiba kitegeeza nti yabalekerawo gaapu nti ekijja kyonna muli prepared nakyo naye eyo si y'ensonga eri bw'eti. Kwata tuli kwa Planet Kalamu twogere ebigambo bino ojja bitegera nakuza mwezi 10 mwezi gwa 5 2024 wasanya Karo Charles Peter Mayiga otaddeko abantu bangi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kulaba abasawo be
munnange weerabira okumenya ensi Ssaabasajja Kabaka gye yagendamu. Eyo yali nsobi nnene nnyo ng'ekirako ennyanga za Walumbe Ttanda yali nsobi nnene nnyo. Bw'obanga oyogera olulala eba nsobi nnene nnyo. Owulidde ono Mondo bw'agambye mbu for security reasons Kabaka tebasobola kwogera waali mbu ekyavirako Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa okufa mbu kubanga bali bamanyi gy'abeera. Bukulu Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa okuwangangusibwa okugenda mu ggwanga erya Bungereza sebo tebamutta nti bamanyi address okujjako ng'ogamba nti naawe okusoma kwo kutono nnyo. Mu Bulaaya wonna address y'omuntu ebeera ku mannya ge oba amannya g'omuntu gabeera ku address ye. Ate omuntu ng'ow'ekitiibwa tebamukweka tebamugenda mumukweka wano anga si muzi wa musango. Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa teyali muzi wa musango. Abaamutta baali mu gavumenti nga ne Yoseri kwali mukama we gweyagala okuzibikiza n'okitegedde. Kati ono teyayogera ddwaliro Ssaabasajja Kabaka mwakola kimwali ekyo kiwedde. Ekyokubiri wasindisa bamafiya bo ku social media okugezaako okugatta n'okuziba ebituli. Notuuka n'obagamba mubagambe nti Ssaabasajja Kabaka ayina famire, ayina emikwano, ayina bannyina, ayina baganda be, ne maama Nabagereka waali n'ebyongera. Naye nze njagala kubuuza mukulu wa Ssajjakalo Charles Peter Mayiga eyita omusajja Muganda nti bw'obanga oli musajja Muganda nga bw'ogamba ng'ate nze ngamba toli Muganda, ekituufu kiri nti abantu bonna bemumenya nti balina okuba nti bamanyi Ssaabasajja Kabaka gy'ali tekuli amanyi gy'ali okuggyako ate ffe aboogera abatamiivu. Ngera kubuuza ani alabirira Ssaabasajja Kabaka obudde buno wonna waali? Nkubuuza ani alabirira Ssaabasajja Kabaka wano waali nga n'abantu be yasooka ottindigga nabo olugendo ng'afuluma eggwanga lwe najja neeyogera bonna baakoma ku butako bwawaabwe. Ani alabirira Ssaabasajja Kabaka? Ssaabasajja Kabaka mu ntandiko Mayiga ng'ozze wagoba ow'amawulire we yali afulumya nga amawulire agatwala ku Bukedde n'agatwala ku Monitor n'agatwala ku bayita Oweekitiibwa Dick Kasolo wamugoba. Mwenna mwate mmanyi munnamawulire Kabaka omutugo bayita Dick Kasolo Mayiga yamugoberawo first time n'amugoba. Kabaka yali agobye muwandiisi ow'ekyama Mayiga namulemezaako be baasituka ne bagenda ne Kabaka badda bonna we bali e Kampala era batula ne Ssemwayo ku Teesa bagenda okukola ebintu bino. Ngera kubuuza mukulu ku bafamile memba emikwano bannyina baganda be ne mama Nabagereka ani alabirira Ssaabasajja Kabaka? Ani alabirira Ssaabasajja Kabaka? Gwaliyo nga tebannakubuzaabuza. Ani alabirira Ssaabasajja Kabaka? Ati Maga ayina emikwano, ayina abooluganda, ayina bannyina, ayina Agnes Naabaluga, Sarah Kagere, ayina wa David wa Wasajja Apuli ne simanya ayinani sebo wasanya College Hospital Mayiga. Ani alabirira Ssaabasajja Kabaka? Tuvuddewo katugende nsomesa abantu bange. Banyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basava ne bandaava n'abazaana ba Kabaka. Njala sooka somesa abantu batasobola kufuna kumanya ku nsonga za Kabaka na bwa Kabaka. Nazzikuno Ssaabasajja Kabaka bw'akyali wa Kasujja tavunaanyizibwa ku baana be abalangira n'abambejja, tavunaanyizibwa ku mukyala we, tavunaanyizibwa ku Katikkiro. Wabeerawo abataka abavunaanyizibwa ku kubeerawo kwa Ssaabasajja Kabaka n'obakyadde ewa Kasujja banga mukosefu. Abataka bano kwe kuli wano. Kuli omutaka Kasujju Lubinga. Kasujju Lubinga yakolanga omukwasaganya wa
akabinja konna akakwasaganya kukujjanjaba n'embeera y'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu luzungu bayita coordinator jjajjaffe Kasujju Lubinga. Kasujju Lubinga ebigambo byava mu ye mu kimanya ali Kampala atudde. Ekyo kimu. Kubeerako jjajjaffe Kayiira Gajuule. Kayiira Gajuule Mayiga yamugoba dda yali ayagala n'omutta. Kayiira Gajuule omulimu gwe kwe kutambuza Ssaabasajja Kabaka omutuusa wonna wagenda okufuna okujjanjabwa wonna waba alaze. Kajjajjaffe Kayiira Gajuule akulira ekika ky'Embogo wali e Kampala atudde. Eyo tuli mu nnono. Jjajjaffe Mugema ow'Enkima naye alina okubeera omu ku bataka abawudabuda n'okulebera Ssaabasajja Kabaka ali Kampala atudde. Kuliko jjajjaffe Omutaka Kasujja Owengeye naye ali Kampala atudde. Kuliko jjajjaffe Mutasingwa. Jjajjaffe Mutasingwa n'Abagiri. Ode emikolo gye mingi sijja gyogera naye ali Kampala atudde. Kati gwe wenna ali eyo nga bakubuzaabuza babuuze abataka bano bemmenye bonna ani eyagenda ne Ssaabasajja Kabaka era ani alabye Ssaabasajja Kabaka. Kati okulya n'okkomba essowaani kookono Abaganda n'abagaliza Obuganda babuuza naye lwaki mama Nabagereka ate si yerabirya Ssaabasajja Kabaka. Kati kandi kuveere ku ntono otegere bulungi nnyo. Munnange ebirwa byerabira ate ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Mu myaka bufukunya egiyise wabeerawoko emberebezi wano wava okulya n'okkomba essowaani n'okutegeera lwaki Nabagereka tasemberera Kabaka kiri bwe kiti. Mu Luzungu waliwo ekigambo kye bayita self interest okweyagaliza mu Luganda. Mu biseera ebikadde mu Bwakabaka bonna obw'ensi yonna si bwa Buganda abalangira n'abambejja beekobaananga okutta bakabaka ne Bannaabagereka oba Queen beetabanga mu kutta bakabaka nga balina ekigendero eky'abaana baabwe baagala okusikira Namulondo oba entebe ezo oba mu nfuna. N'abalangira bennyini bettanga nga balwanira entebe eyo. Ekyo nakyo mukimanyi bulungi ne mu firimu zimula mukira bulungi nnyo. Kati mu byafa bya Buganda emyaka kafukunya emabega abazaana babiri amanya ngenda gasirikira naye ngenda kwogerako omuzaana omu kubanga omukyo ngenda kyogera mu kitegeere. Omuzaana omu oba mukyala wa Kabaka omu oba oba Ssekabaka omu yalina abaana be naye nga omwana omu ku bo bw'ayagala ng'ayagala asikire Namulondo ekitaali mu ndowooza Ssaabasajja Kabaka oba ya Ssekabaka oyo oba ekitaali mu luli olulangira. Omuzaana oyo yeekobaana ne batta Ssaabasajja Kabaka olw'okuba Ssaabasajja Kabaka yali mu mbeera era yeemu ng'eri ku Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II ne beekobaana ne batta Kabaka olwa self interest oyagala omwana we akole ki asigale ku Namulondo. Yensonga lwaki okuva olwo ennono yakyuka obutakkiriza mukyala wa Kabaka yenna kwesembereza Kabaka waali naddala nga mukosefu obanga akyadde wa Kasujja. Yensonga lwaki ne Sylvia Nagginda Luswata takkirizibwa kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Munfunye bulungi nnyo. Munfunye bulungi nnyo. Abalangira nabo tebakkiriza kusembera Ssaabasajja Kabaka mu mbeera gy'alimu olw'ensonga nti nabo basobola okukola ekikolwa kye kimu okumuggyawo nga balina self interest. Abambejja basobola okukola ekikolwa kye kimu nga balina mwannyinaabwe gwe balwanirira ofuuke Kabaka. Ennono n'esalawo n'egamba nti abataka bano ABCD be mbamenyedde wammanga mu bukulembeze bwabwe ne buteekebwawo okutwala obuvunaanyizibwa 100 ku 100 okulabirira Ssaabasajja Kabaka obanga akyadde wa Kasujja.
era bavunanyizibwa okwogera okulabirira n'okumanya Ssaabasajja Kabaka abadde atya era akomekkereza atya. Kati mwena abadde babuuza nti ate Nnaabagereka kyava mabega eri nga bakyala ba Kabaka beetabanga mu kutta Bassekabaka olw'ebigendererwa byabwe eby'obujja nga balaba nti bandiyagadde abaana babe bazaala basikire Namulondo. Y'ensonga lwaki weewava okuba nti Nnaabagereka takkirizibwa kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Kati mwene basindise simanyi ono Mondo bibomboola simanya ani bonna ne mayike waako mwenna kyotasobola kunnyonnyola Baganda naye ng'ate oli Katikkiro Wassanya Kawulu Charles Peter Mayiga Gamulengejja. Kitegeeza nze nkyabali maaso ate nga nkyabalengezza mpaka lwe tunaabatuusa. Kati bassebo ne bannyabo maze obategeeza embeera Maama waffe Sylvia Nagginda gy'alimu ey'omumbeja ssanga lya Mbogo. Mbannyonnyodde abataka bavunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bonna bali Kampala. Kati gwe munnamawulire buloga YouTube nga tonnajja kuvuma lumbuye tebannakuwa ssente kubuzaabuza ggwanga. Genda obuuze bano abataka b'enkugambe bagenda kugamba lumbuye byakugamba bisukkane mu kikumi bisukkane mu kutegeera kwammwe musiiseeko emirimu gyammwe. Kamba baddiremu genda onoonye Omutaka Kasujju Lubinga, genda onoonye jjajjaffe Kayiira Gajuule, genda onoonye Omutaka Mugema, genda onoonye Omutaka Kasujja, genda onoonye Omutaka Mugema. Ajja kukubuulira nti muzzukulu w'amazige lumbuye byayogera byonna bituufu bisinga n'okutegeera kwammwe mwenna abaliwo. Ulyoke mudde ku social media Kabaka alina famire alina abaluganda logologo ono yalozaani mukitegedde bulungi nnyo nga tonnavuma lumbuye ne Mayiga kennyini akimanyi lwakuba nti wakabano bino ebintu tabimanyira ayize biyige era kati buna saazi nali mukwata kitabu era mujja kulanga agandi kati ate tusindise ono ate kati ono Omutaka bwati kubanga atabimanyi bino ayiga biyige. Kati nkutegeezezza lwaki Nnaabagereka Sylvia Naggi tasobola kujjanjaba Kabaka, lwaki Ssanga lya Mbogo tasobola kubeerako, lwaki Wasajja tasobola kubeerako, lwaki Sarah Kagere tasobola kubeerako, lwaki Nnaabagereka tasobola kubeerako, lwaki David Wasajja tasobola kubeerako, lwaki Mayiga tasobola kubeerako. Ennono yalonda ng'emaze okwekengera obutemu bwalinga mu kutta Bassekabaka. Negamba no abantu balina self interest katukyuseemu ne bakyusa awo tuvudde osagala tuweewo wasaala bamalira budde. Alright, waliwo Mayiga yapangisa kampuni eri Bungereza. Kampuni ezo zikola kye tuyita PR, public relations, n'okulongoosa erinnya ly'omuntu ku international level. Muyina omukyalo Omungereza oba Mungereza gomulaba ennaku zino abeera nnyo mu masiro akuba ebifaananyi abiteeka ku social media. Ono agent wa kampuni ezo. Oyo mukuba agent ba kampuni mukyalo mumulaba oyo nenga toyayingiza buyingiza mu masiro ga Bassekabaka. Oyo mukuba agent abakolera kampuni Mayiga gye yateekawo. Eyo kampuni gye ziri mu nsi yonna nga gwe erinnya lyo liba lyaddugala bamuyita Martha Hoy. Oyo musasule ali ku ssente za state kukola PR bamuyita Martha Hoy. Mutegedde bulungi nnyo oyo. Kati omukyalo oyo ye kampuni Mayiga gye yawa ensimbi ne Yoseri okujja okukola kye bayita PR, okutongoosa erinnya lya Mayiga erya Museveni ku nsonga z'Obwakabaka biki, era ayingira olubiri, ayingira amasiro, ayingira Mengo, n'awandiika, akola buli kimu kyonna. Bwe mba mutuusiza Wasanya omusajja omunye okutandika okuleeta abasajja abazungu batandika okulongoosa erinnya lye wamukutte munyweze ole mutegedde oza mutegedde bulungi nnyo. So omukyalo mulaba ali nnyo bize, ali Mengo, ali Masire Kasubi, ali ludda buli omu agenda atuukawo. Ekyo nakyo mukitegedde. Kati pressure eriwo essaawa zino
omusajja mu kaseera kano Ssaabasajja Kabaka nga yakyadde waka bali mu kutunda amataka nabaga akatale k'ewaayise kalugenze waliwo ettaka lyemulebe ku social media libadde boogerako ndoza bwe nabafunye obudde ku Sande nja bazannyira obutambi bwe nfunyeeko naye nga mutegedde amataka ge bali mu kutunda ko speed bali mu kutunda kati nsigaze eddakiika 2 nsigaze eddakiika 2 nve ku nsonga zino then tulyoke tugende ku nsonga eddako kati waliwo obubonero obwenkunala bwe mulina okutegeerako mu Abaganda nti ensi eri mu buzibu. Ssekabaka Edward Frederick Muteesa we-11 mu 1906 yalaga Abaganda akabonero nti Obuganda buli mu matigga tebwafaayo. Mutabani we Frederick Mutebi oba Kabaka wa Buganda aliko kati Ronald Mwenda Mutebi owokubiri era naye yabalaga akabonero ke kamu mwagaana okubutegeera kasitassa emikono emabega wano 1906 wano 21 ng'abalaga obubonero buno bw'ekika kino. Oyo ye Sir Edward Frederick Wangula Muteesa, ono ye Mutebi ng'abalaga obubonero obulaga nti embeera mbi mu Buganda. Kati enjawulo wakati wa kabaka n'abantu abalala n'anaabera kabaka teyawukana nnyo. Mwalaba mu lubiri misinde egiwedde omulangira Richard Semakookiro ng'akola akabonero ke kamu. Kankabaddemu wano. Mwannyina Sangalyambogo yali musanyufu nnyo ng'awuubira ku bantu. N'agamba mwannyina owaayi waaki towuubira ku bantu era ng'anaabera kabaka. Yagamba mama kyosanyukira okimanyi era munnange yazzabuza mikono mabega n'asirika. Video mwagira bakanji bazannyire wano emikono yagireka mabega. Jije emikono giri mabega musajja wattu. Kankabaddiremu nkazanya wonodi gumu. Ye ng'anaabera kabaka era alaba embeera nga bweri emikono gyali ng'agitadde mabega nga bwe balaze ekifaananyi kiri olyoka otegeere. Why? Lwaki towubira ku bantu? Yamutunda butuza n'agala bannono. Omulaba? Yabatula butagala abantu tebamanyi bizibu. Ng'omuntu aliko empewo z'abajjajjabe n'obubonero emikono gyali mabega. Bo nga bakuba enkalu bali mu kukola ky'emikono agitadde mabega kubanga temusobola kukola. Temusobola kusoba obubonero. Oyo mwana muto talowooza myaka 10+ niye akulaze signs and symptoms waliwo ekitagatta temwasobola kutegeera. Kati era kanzine mbalaga ekifaananyi kya jjajjaawe n'ekya kitaawe mu kkoera erimu. Mukira bulungi nnyo. Ono Ssekabaka Muteesa ye jjajjaawe, ono ye kitaawe. Era mu myaka obwakaka obeerera ebizibu zamutegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. Kati Abaganda mwenna mbakubira omulango otakungula mubanje Ssaabasajja Kabaka waali temuzikiza. Temufa press conference mayiga gyakoze bantu bameka basindise ku social media basasudde sede ku media nokola fe tujja bix tujja banyonyo bajja kutegeera ensonga zino. Kati ngenda kukolera eddakiika zigenda kubeera 15 oluvannyuma nte essimu. Kati ekitongole ekibazi ky'abantu kye bayita Uganda Bureau of Statistics ekyagamba ekigenda kubala bannayuganda mukye baliko kansupe nti muli bulungi. Emirimu tugirabye naye nze ngamba gavumenti yayo seri ekimpatira lyakoze dde ekintu nekibeera perfect tekibangayo era nze nabadde nga
tekina kye kigenda kukyusa dde okukola ensonga bayisa ssente babaleetera gadget nganfu tebasasudde ssente tebalidde emmere so omulimu tegwatandise era tewali kigenda mu maaso naye gwe Munnayuganda ali eyo njala kubuuza kigambo kimu oli bwagamba nti bagenda kubala abantu gavumenti esobola okumanya obungi bw'abantu bategekere bagenda kutegekera kinga bali bategese ddi nze mbuuza gwe Munnayuganda ali wano bagenda kukola kye tuyita census okubala abantu gavumenti esobola okubategekera nga bwe yali etegese ddi Bannayuganda nge bategekedde ddi mufune ku bwongo olina right okusigala waka bakubale olina right egenda okunoonya emmere olye kubanga gavumenti si egenda okukuliisa kubanga yalemwa ensonga lwaki okubala abantu kukolebwa mu nsi bwe kumanya obungi bw'abantu ne gavumenti ezitegeera we zigenda okuteekerateekera abantu baazo n'okumanya ki kye zeetaaza mu Uganda nga bali babategekedde ki amalwaliro temuli ddagala abantu balaba ki nga togenda bbawa ddagala Uganda tetuyina food reservatories wali mmere singa ogwawo ekibambulira mugenda bbawa emmere tewali tetuyina terekero y'amafuta amasomero gaafa emisolo giyitiridde sukali mugula buwala buli kimu kyabuwala nakati bagenda kubala nga bagenda kutegekera ki kye bagenda okutegekera era bakubala kukola ki babuuze mumbala kumugenda kuntegekera ki nga bwe mwali mutegese ki era babapulaningira ki kati baavudde mu kubala abantu babala engoye z'olina wazigula ddi olina enkoko mmeka olina embaata mmeka olina embuzi mmeka olina emiyembe emeka ennyumba wagizimba otya sente wazijjawa olina abantu e Bulaaya bakusindikira sente mmeka sente zijja zitya zikola zitya bw'oba webasa ofuluuta otya bw'ogenda emmanja okwetaasa weetaasa otya sort of questions zibabuuza kati ate lwagudde ku munyolo muganda kaseke kubanga kambazanyiremu ku baana abakoze emirimu nga gibalemeredde njoke mbazanyire ne voice note wala mutegeere batuwadde tabuzi neeno abawubosi naye tezikola tekuli ddata tebatuwadde sente zaffe za training ate bagala tugende mu field tukole tugenda kubeera nga tulyaki batuwe sente zaffe fasite eza training tulina abaana abasajja tubalesibanga balekede kyakulya tubiwanda abantu bagande batulinda ku miryango bali eyo ne bakiyamaanyi baffe ab'ebitundu tebalina kye bakozeewo bonna bonna batunula butunuzi batuwadde obusawo buno bwolaba mbuno tugende tukondakitinga esensasi omuntu ogera yingira otya kakagomu ng'ofaanana bwoti ng'ofaanana bwoti kati ngenda mugamba nkolawa kyekiraga nti ndi mu sensasi tuli bakambwendera bino ebijaketi mubulaba bwakoikimekiratawabula bakwate tetwagala tetwagala twagala sente mukitegezi tuli bakambu batugambe tuwa paapaka batuwadde paapaka 10 abantu 4 kati paapaka 10 zikoleki tuli bakambwemu wano batukonkomadde twasuubiza dde abantu abatuuze tukugera batukubira amasimu bawoza bagaa tugere tubabale batugera babazisaaki obiteekeyo tetubyagala kale katubiteekeyo mu byagala nabano nabo babaddeyo eyo ebiri 10 ekikimanyisa esemikuba emitwalo 20 so nabwe ffe twangire tugenda kukola ntusaba sente zibakenera omutwalo gungumo gwakutuweereza omuntu okozese transport n'olugo waawe osigere yeeka buli barakiro noija hanu buli barakiro kukola noija training omutwalo gumugenda kunyamba ii transport poto twangire kimu tugenda kubiikiriza ntwala bapeereza sente zaitu enziyitire emitwalo ebiri training atusainingire twangire twenda byokubuzabuza lugos ekwata emitwalo ebiri egitwereze ya training buli barakiro polisi kurora ngo batambisa kusaininga buliriza twenda sente zibazituleetere nibenda kukujafurahira bosi muwulidde Uganda Bureau of Statistics muwulidde bulungi nnyo nabano baabano ndyoke nveewo wano batuwadde
Uganda zabu nga sigwa musima. Sebo akuli ekitongole kya Uganda National Bureau of Statistics. Gendo bala abantu tebagala kubanyonyola bagala bakoyi bugendo webalira abantu. Uganda. Ogiraga munonga ngulira. Yes. Ugambo kya mukwano nye ticha lumbuye. Lero constituent oli bulungi. Amawuli gambadde njagala okuwa leero agali waffe eno. Wajja n'okuba amafuta ga Starbex. Oyogera bananyini baago kati batandise okukyusa Starbex. Bazifudde amannya amalala bazikyusa. Ekyokulala leero bali eno ffe babala abantu naye embaja bamu abantu tugitegedde bajja waka ne bakubuuza amanyago by'olina olina engoye mmeka simanya mu nju olinamu TV olinamu entebe byenkana zitya olinayo poloti nakubuuza olinayo omuntu akuuza sente okuva ebweru bakubuuza buli kyabagakyo ky'olina naye kati twebuuza abantu ababala w'abantu ekyo kiba kibuuzisa abantu ebyobagga bye balina bagenda kubuuza ebyobagga by'olina bakubuuza buli ky'olina bakikubuuza naye kati twebuuza baba babala bagenda kubeera nga kiki mininga mu ekyo naye kati tunule mu nsonga ezo abe nga zituusa ozitegeeza abanayuganda egala ennyo bali edda kale wa Luganda kati awo tuvudde tugenda kulwawo nabagamba eryokanga netujja ntulaba esisa bwe zenkana emyoyo kulwakutaano kulwokusana bagamba tembeera surprised nnyo ng'omukyala Namisango Toryomwe Kamya bamulagidde atandika okunoonyereza ku supiika Nalongo Sologate Anita Amongi. Wetwogerera essaawa zino Yose Litiba Habulwa lutabaisula mutabani wa Kalekezi Sireta Muzezedde ensanga wesibe na nnyini Kabuyonjo etambula. Alagidde IGG the inspector okunoonyereza ku mukyala Nalongo Sologate Anita Amongi mukyala Magogo na nnyini bizigo Carolite anyonyole ensimbi zalina n'obuyinza n'ebintu bakwatidde mu mawanga g'Ebulaya gye yabijja kale nno nga bwe nabagambye nti byange mbyogera kati ng'omusezi akolesiya ningenda kulirako bantu bange kyandibanga Nalongo Sologate gambogomye era ne waali gamotokota nga bwe nabaga byange bikwata mpola Nalongo nkutumiddeko munnango ojja kuba bulungi tofaayo tubagamba nti Museveni ye talina mukwano gwe nga mulooza tosaaga kati basindise bet na Misango Kamya ogendo muyinza oganda omusajja asaaga byogera tabimanye ebbaluwa ye ebbaluwa yiyo siga nti bigambo byange ebbaluwa yiyo eragira IGG kaliisoliiso wa gavumenti atandika okunoonyereza ku Nalongo Anita Sologate kabaka tekawedde mudda kano akagoba kabaka awedde mudda kati nsigeze eddakiika zigenda kubeera 5 nteereba na Uganda amasimu buli omu atokomoke omugambo gwe mwambuziza lwaki sayogedde ku basuubuzi lwaki wasirise bannyabo ne bassebwa abadde bangoberera vidiyo gye ziri ku YouTube yange sizijjaayo buli kimu kye nagamba basuubuzi bwe kyabadde muba mu mbanjaki nabagamba Yose litalina kyabaagaza era temwena kimugenda kufuna mune mugaana okutegeera era ne musituka ne mugenda ekkololo 1 ne mulya ne munywa ne muloota ne mufuluuta ne mukuumuula omukka naye bye mwalidde kati sina kyengenda bagamba ekigambo kiri ekintu kigambo kimu bw'oba omanyi nga wakwata ssente zo n'otandika bizinensi ssente zizo capital gwe si wa Museveni yakwetaaga kimu musolo ne gw'otamanyi gyagutwala bwe kyegenda kukola kati gwe okusaanyawo capital ng'omulaba
ng'ate omusajja ge tena kyakwetaaza kikyoba otegeera gwe mukama wa Museveni nera bisajja ba era bivuddewo Museveni mwakoze nso y'omukambole mugamba ssebo mu mateeka omukulembeze yenna agambibwako kubanga kimulina okusooka okumanya nti Museveni is a servant of all Ugandans newankubadde ye alowooza mugenda mutwala nga katondera muti Museveni servant mukozi wa bannayuganda servant wa bannayuganda bino ebigambo byogera mbiwulira mabasuuzi. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. Sijja kamalayo. Kati omusuubuzi omu eyagenze ne bamuwa amazzi n'anywa bino byayogedde mmale nkubuulire lwaki mujja kufa nnyo. Ono Kabanda yayogedde bw'ati. Nayogedde nga nkozesa amaanyi mangi obumalirivu n'obusungu n'entuya nanga bwondaba. Omwami eyambadde wano ye muwabuzi wa President Museveni ku Valley Addition. Nagezaako okumpa amazzi emirundi ebiri nga ngagoba. Nannemerako nangamba amazzi matuufu ganywe tukulaba oli emotional. Amazzi ago nenganywa naye nga maze kulagira abasuubuzi bonna nti amazzi nganywedde n'agampadde wuuno. Kati essaawa eno ngenda ku medical check-up. Naye ebinaavaayo byonna nze nkubiriza abasuubuzi bonna kwebeereramu. Nze nkakasa nti Ifrisi erina okufuluma amaduuka era twagigobye. Kati embuulirire tefa yonna. Kati mukulu ng'oyagala okumanya nti mwenna eyanywedde soda eyalidde omuceere ne mwebaka ne mufuluuta ebyafaayo byo okuggyako nga mulina emputu temuwuli ewa Museveni tebalyayo kintu. Ono ye Ssaabakessi akyasinze okukettera Museveni mu Uganda mu byafaayo bamuyita David Sejjusa oba Jeno Timyefunza ng'akubuuya eno vidiyo nkaddemuko tubajja tubagerega bino nate wa Museveni tebalyayo tana kyakwagaza ono David Timyefunza ng'akugamba. He thinks he can't go. Of course Mr. Museveni will go. There's no doubt about it. Because Mr. Museveni was brought by the people. Mr. Museveni, when you hear he went with 27 guns, he didn't have the power. He was housed by the civilian population. We were eating raw corn. When Obote soldiers would pass, we would cover ourselves with the dry banana leaves, a sanja. This is how weak Mr. Museveni was. This means Uganda can heal. NRM itself needs salvation. The battles they have inside, I was inside there. We are more frightened than you people who are outside. When we are in NRM, in that army. I spent 5 years in that army. I could never eat in a hotel. Yes. I could never attend a function and take a soda. Because I feared poison. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water, even when they go to these big men's functions. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Even ministers, when they are called for state, you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay. When the member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. From Busa. It means there is a serious problem in the country. It means there is a serious problem, which we need to resolve. But people do not understand that. They think if the people, we who are inside the army, inside the cabinet, inside the parliament, cannot trust each other. You cannot serve me here and I take it. Forget about other things. Then how can you build a country now?
Labyeko banyinazi babiri nga bali mu dduuka naye basa afe twalidde ne tumala okulya ne twebaka ne tuzuukuka bagenze osoma ifreeze simanyi omusolo ffe nga tetuliwo n'ekitiibwa kya Buganda tetwakiwulidde ng'abasanyufu balina simayiro ziyino ku matu waggulu maama naye era okay no problem mu nsi ffe tetusobola kulowooza kyekimu tetusobola kwekengera kyekimu ate eriyo abali ku level y'okulya emmere nga ekimusanyusa naye nga kyali takimanyi. Congratulations. Twalidde emmere ffe ne tulya amatooke ne tulya omukyere ne tulya enkoko gye bayita last supper. Ono ye Ssaabakesi ba architecture ba spy network mu Uganda. Ya designing okuwa obutwa okwata obubadiya okuba obukumbi okusetting accident okuba abantu amasasi okubalingiriza okubakola ki byonna ono yabikola kati yabikubuulya kati govudde musime bampadde amazaani gwe minister wata nabbanja mulenga anywa amazzi Kisanja yennyini yanywedde ku mazzi ago you were thirsty kyokka Kisanja teyayogedde minister wa Kampala yanywedde ku mazzi oba kumere gye mwalidde kolo walabyeko nga bagabudde mu tenti ya minisita nga bagabuddewo amazzi kabe soda kati awutuveewo kubanga gyalatta masimu abayinza okulowooza nti information gye mbawadde eya IG gyo munoonyerezaako mugende mujjagisa ku website kati waliwo n'omulala wano waliwo akalala wano ngenda kutama simbale musonyi mu dakiika 2 kano abagambo if kati buli olabanga ekintu wa NRM mwazina akidefending amanya nti baba sindise kukola mulimu ogwo mugamba abantu bu ifreeze si musolo kati bano bannamawulire banoonyereza bulungi nnyo ndyoke nta amasimu bannamawulire banoonyereza wulira okugezesa kwange ku nkoleni ya ifreeze nsanze unkolere ku semaduuka omu supermarket emu wano mu kibuga Kampala okusobola okunyonnyoka enkoleni eyogeza abasuubuzi obwama bwe mmala okwesoga semaduuka ono okugezesa kwange nsanze okukola nga ngula obwokulya obuyitibwa jumbo oats era okwenkasi n'omukebe gwa biskwiti era bwe mmala okubifuna ngenda we nina okusasulira n'empaayo ensimbira nga lisiiti y'ebyo byenguze n'empeebwa wabula oluvannyuma afuna omukisa okuwayamu n'omukyalo nonnakanja Sanyu Bushira ku ngeri omusolo gwa ifreeze gye gutemebwamu ku kintu ky'embanguze kizudde nti obwokulya buno bwa oats bwasuubulwa nusu 86 ne butuuka mu supermarket nga bongeddwako amagoba ga nusu 24 olwonzi ne bunguzibwa omutwalo gumu mu 1000 wabula ku nsimbi zino gavumenti yagalako omusolo gwa bitundu 18 ku buli 100 ekitegeeza nti ku mutwalo gumu mu 1000 z'enguzi obwokulya buno URA etwalako omusolo gwa 1677 n'obutundutundu 97 olwo yenna nnyini supermarket n'asigazawo nusu 932 ekitegeeza nti bw'okwata za bunguzi z'omutwalo gumu mu 1000 z'abeera asigazaawo 932 n'oyawulako ze yasuubula 86 bw'amala okuwa gavumenti omusolo gwayo gw'1677 n'obutundutundu 97 asigazaawo amagoba ga nusu 722 wadde ng'omusolo guno asuubuza asasula ebitundu 18 ku buli 100 kyokka n'asuubula naye n'asasula ebitundu 18 ku buli 100 ekitegeeza nti ekintu ekyo kiba kisasudde emisolo emirundi ebiri ekyamaguzi nga kisuubulwa gavumenti omusolo ogw'ebitundu 18 ku buli 100 gufunirawo ng'egujja kwasuubuza kyokka ate ekyamaguzi bwe kimala okutuuka mu maduuka ku magoba g'okifunako ebeera eyagalako ebitundu ebirala 18 ku buli 100 ekitegeeza nti mu bizinesi gy'obeera okola singa ofuna amagoba ga bukadde 10 omwezi ensimbi obukadde 18 obuddiza gavumenti ng'omusolo ow'edduuka oba wa supermarket bw'amala okumanya nti kyatunda takifunako ekkubo lyokka ly'abaasigaza kwe kukwata ekyo kyatunda n'akirinyisa ebisale kati obuzito bwonna ne buddira omuntu wa wansi agulolo naye asobola okusigala ng'akola omusuubuzi ng'amaze okufuna amagoba galowooza nti matono abakozi babeera bamutunuulidde nga baagala omusaala alina okusasula waakolera oba renti bizinesi ekumibwa era n'abakumi babeera beetaaga omusaala alina okusasula amasannyalaze amazzi ne kalonda omulala olwo buli kimu bw'amala okukisasula n'alyoka alaba z'asigazaawo ekigendererwa ekikulu eky'enkoleni ya ifreeze ng'oggyeko gavumenti okuŋŋaanya omusolo kye kitongole kyayiwala okulingiriza buli ky'obeera otunze okifunyeeko amagoba ga mmeka olwo nakyo ne kijja ne kitwala ezaakyo kyokka ekimu ku bigulumbya abasuubuzi omutwe ye gavumenti okubalingiriza ku magoba ge bafuna wabula ne talowooza ku bintu bye basasula ate nga nabyo biriko omusolo
IFRIZ it is a tax mechanism simanyi machine era ba ena baje ne ba defending mbo IFRIZ app yes inzo kuba app nenga mu process yo kuyingiza mu sales zo kubo ino okulaga sales oyino okulaga profits income expenditure erogendo kakananga wali IFRIZ gamba owayo tunze mitwale 2 nti yantwagala ko gumwaka nako sente zo buli transaction jo yingiza mweyo app chovula bamagambo just an app si app it's just a transaction whereby ogenda kulaga bikintu kyotunze nti nakigula kanana nkitunze gumu 2 nti kitunze gumu 2 nti ofunya kama gobaga 10 nti yes kanafe tukyagala ke 2 osigaze 2 bwetu begwayo bwetu nyala musimanyi app just app mujja kinyonyoka ekyagana embo okuseka nebo bula bubogozi kati banange amawulire namanji naye sagala babu sorenso nganti babuli azamanyi butatuukiriza muntu kyabasa ndowooza tweyanziza nnyo mukwano gwaffe muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye olw'okulwanirira Ssaabasajja Kabaka. Tuli basiimu nnyo era tusaba tutambule bwe tuti tulabe nga tulwanirira Ssaabasajja Kabaka waffe nga tumubeererawo kulaba nga tukola buli kimu nga bwe kirina okutambula. Tuli basiimu nnyo eri yenna eddoboozi ery'enjawulo lye mutaddewo ku lwa Ssaabasajja Kabaka ne ku lwa Buganda. Mwebale nnyo mwenna abajjayo amaloboozi gammwe abakoze buli kimu okulaba nga eddembe lya Ssaabasajja Kabaka lirwanirira. Era twongera obbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka tuli wamu naye era ku lwa Kabaka waffe ffenna tujja kulaba kimu ekisoboka okulaba nga tutuukiriza kye tulina okutuukiriza kuba gwe tunuulidde era gwe tulinamu essuubi.